Mu girlfriend. Oyo musajja gwe njagala. Eyo leko kyatulemeredde. Omwana yafahaga naga meet my girlfriend. Okakasa. Meet my girlfriend. Kati nga goloza banjula gwe banange nogamba checho. Yagamba meet my girlfriend. Kati nga sonze. Kati yasonga. Meet my girlfriend. Nagamba Penny. Naye. Saimo. Chobola nti omwana obuwala bamuwasa n'akaaba. Batu kumpasanga mutukoze eri. Kwe nze ne bulijjo mbera oli nebuuza lwaki omwana owobuwala bamuwasa n'akaaba ekimukaabya alowooza gy'avudde. Kandi ye omusajja alowooza masanyu ga ssanyu kuba omukazi agamba munange omusango yagenda okuwasanga oyagala mugamba kati obadde wa where have you been? Webale waliwo eyandeka mu loogi webale. Naye ate n'okuleka mu loogi tetunatuukawo. Webale waliwo ataddamu kunkubira ssimu webale. Webale waliwo eyamala okugusa kati wali kintu kibi nga kwagala muntu gobera naye mu kampani emu for example gwokolera side zenu waggulu yakolera wansi nga jjo mwabadde mwena naakera ku makya naakuyitako. Natakubuuza n'olowooza nti abadde alina ebimuwuuba n'akomawo era naakuyitako lunaku bbiri. Ninali mu church junior pastor ya introducingako nga sister. Oh baba. Sister oba mu Yesu. Auntie, like we're all sisters in Christ. You're my brother in Christ. So this girl comes. In fact, ye mchala we kati. Yava mu church indala nga tuli mweno church. Kati bajjanga nga tuyimba nabo. Kati Christmas season. Meet my sister. Kati naite ya songa. I'm like, hi, how are you? Nagamba, okay. I think 2 weeks later, ekirango ne kiyita mu kanisa. N'ogamba leero. Ngako nabadde naye ku Lwomukaaga. Akole bajja. Nkyala naye mukane ngamba, sister waffe. Ku telefone kwoli program akama sumulula gye tutuuse akayimiro kakaki akwe tutandikiddeko bakayita obuzibu mu mukwano. Naawe Junior tujja kuwayo omukiso gy'otunyumize wano. Byoyisemu abaana ab'obuwala. Izo sibonye. Mumbozi yange sina nembona. Naye abaana ab'obulenzi. Bana akamalo kuzaalibwa Katonda n'andeetera malayika n'agikube wakwe pya. Asinika ki byayagala. Saimo. Nakwata malayika mu kifaananyi kya malayika kini mweru bw'ati. N'amukube waka. Muleke ntereeze waka. Kaakati banne obudde bugenze twasamye nnyo abintu n'abantu babyagala. Ebintu by'omukwano. Mena offers. N'abakazi bwe batyo. Mena plates. Waliwo omuwala omumpi yaŋŋamba nti tayagala basajja baavu. N'omumpi bw'atayagala bulamu bwa nsi eno. Kaakati wali abantu abamu nga you don't understand right. Beno inayo chance yozikola naye talina chance ya kuwambwa. Ne kafuluma. Badde ndikwa. Tuyita mu bingi. C&D fashion collection wali ya Makindye omwana mwala Grace aina obugoye obwakabi branch zifuuse branch bannange mwala ba branch yasembayo kati bwoba ogenda ku branch ogenda ku birthday oli TV host ononya stylist akwambaza she is a celebrity stylist aina engoye ezakabi namwe aba offices blazers je ziri nalabye yalese new stock mwabambazi ba jeans ba travel buddies mugendeyo yalese cargo pants yalese buli kimu ate tuli mu festive season abana mugende mubagulire engoye abakyala mubagulire ku ngoye ngengeri yokwetonda mu ngomala ko omwaka muwe sente mugambe gende wa Grace yalese engoye zakabi omusanga wali Emakinde aba kwa sente gule engoye n'abakazi mwe kubakenja mu mulekera okwambala emivumba by the way osanga omuwala omulungi ayamba jambale oba gyosobola ne ba musajja akuwadde sente ate ne weekubako enjawo abakazi babba okuva ku sente z'omuwadde paka kuzowadde wabagenda akole contribution wabula zizo Noti musanvu 58591816 0758591816 CNG Fashion Collection. King Saha bayitanga na kusoma zigenda kubeera munana ku Hotel Africana omwezi ogwa December mu ebiseera ebyo concert. Emitwalo gigenda kubeera 5, VIP gigenda kubeera emitwalo 5, okinya gigenda kubeera emitwalo 2, VIP gigenda kubeera emitwalo 5, tebo ujja kubeera obukadde 3. Ajja gendako emkono ku Collins Hotel then agereke Masaka ku Maria Flow. Ebiseera ebyo concert bane mujje tubirenga tunyumirwa King Saha awo nga tuvuddewo tugende mu kikadde genda kubeera nga 2 December ticket ya mitwalo 10 mitwalo 3
excuse me n'emitwalo n'obukadde busatu awo campus na hotel Febe Nasolo Kabuye Sembogga Cute Kai n'abalala bangi nnyo ku bayimbi bagenda okubanga ate babeera mu tugende mu kikadde so nayo nsala tubeere nga tugendayo Promote Uganda bagamba nga bali wamu ne Bakere University bakuleetedde omwoleso ogw'omulundi ogwokubiri gubatumye Innovation and Agro Processing Expo omwoleso guno gwakutandika z'omwezi genda beera 23 omwezi ogw'ekumi gwe tulimu paka 25 omwezi era ogw'ekumi ku Freedom Square Makereda ng'okuyinga kujja kubeera kwa bwereere kati bakugamba batya jangu oyige okwongera omutindo ku birime ng'okozesa ebyuma omuli ebirongoosa empeke z'emmwanyi ebikola sausage ebikaza ebibala n'ebyuma ebirala bingi nnyo kakati kwetaaga okubanga omanya ebisingawo ennamba y'essimu eri 0752 397 0752 397 bannaffe aba Promote Uganda kale ate bannaffe aba Kids are love they can kindergarten basangibwa bwe bajja naye gye obotwala omwana weringa bambangula bamusomese afuka omuntu obuvunanyizibwa obwana ngo kayina kagenda kutandika okusoma omwaka ogujja it is very important omwana asooka mu obudde genda olambule ku ssomero yogerako n'abasomesa then omala otuleetera omwana wo tumusomese Arabic Star adhesive ali katale essaawa zino gwe tukozesa okusiba tiles nezinywerera ddala kakati gwasazeewo gugambe nti njagala kusiba tiles adhesive katale kuye kwali mungi naye adhesive agenda okukola ekyo agenda okuwa value for your money abantu abazimba ennyumba ng'ozimbye za looni kati wali kintu kirumanga kumala kugizimba leero ne beeramu abapangisa emyezi 6 ne bavaamu n'oddamu n'okola renovation sente ziba tezinnavaayo so Arabic Star adhesive gwoba okozesa okusobola okubeera nga ate ebyo bivunuka Simba Automotive Uganda Limited be balese pikipiki za Z-Boss ani nga bagamba nti festive season gye balimu nga balimu ne BBS fina ogenda kuwangula kiralu osobola okuwangula emipiira osobola okuwangula spare wa pikipiki n'ebirala bingi nnyo saako ne pikipiki ennamba kyoba okola genda ku matundiro gaffe ogule piki oba ogigule mu cash oba mu kibanja mpola ojja kugenda mu draw ogenda kuyamba okubeera nga ate weewangulira piki n'emipiira ne spare nga we mu kugandika osobola basanga ekamwocha opposite City Oil oba n'obasanga wano mu Ndeba opposite Total ate okusobola okubanga ebisingawo obitegeera nsonga ki kyanditutte ebbanga ki omuntu yandikoze ki okufuna ekisumuluzo ky'amaka ennyumba oba omuzigo gwa bbaawe kyetaagisa ki okireese mu mutima ki njagala amanyi engeri gye nkuddamu na mutima gw'okireeteddemu okireese mu mutima kikwebuuza oyagadde kuyita walango jeeno kiki neebuuza njagala kumanya na kiki kye mba nkola okufuna ekisumuluzo kyewuwo ekibuuzo ekisooka kyawandiikibwawa tulina obba n'ekisumuluzo ky'omuzigo gwange onjagala ndi mukyalawo nzija wano nkoowa okukulinda olowooza lwaki onninda gwe toyagalako surprise toyagala nzije okomewo mafumbye emmere ekizibu ky'abakala abaddugavu yowadde you need to be brief lwaki onninda mba nzize nga njagala kukulabako bw'ojjango bw'oba oyagala kundabako emitendera gy'okundaba gyandibadde tutya tulina otutandikiraawo omutendera ogusooka nze kuba na kisumuluzo kyewuwo nti manyi omwami wange gy'abeera nzigulawo obuguzi nzija nva ku masengere nengenda mulabeko ensi si sci-fi nti ogenda creating ensi ku green screen ogicreating ebeereyo this is reality this is not a movie yes ontegera bulungi reality because we are real tubaddewo emyezi 6 ocreating obulamu bwa firimu ojja obutuuze mu ffe Romeo and Juliet now it is high time you face the world ekisooka wano wange wano waffe ng'onzikiriza olekawo engoye n'ekyengoye twakyogerako luli siina kyakukolera kakati now the fact is wano waani ng'abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa abali mu mukwano omungi n'olutiko lungiise mamito ne papito thank you kimala ng'abali mu mukwano omungi ebintu ebimu tulina okubyogerako love is not automatic yes nti bw'obeera n'omuntu because mwatandise okweyita mamito ne papito you need to have sex you need to talk about it yes kyovala nti abantu mufuna embuto kyovala abantu mufuna ebirwadde because temukikoze eki temukyogeddeeko ati kyovala bankirese ku meza nti kitwala bbanga ki nze okufuna kati nga tetunatuuka ku kikulevo ya kisumuluzo kitulina okusooka okwogerako yenzija y'ewaka mu bulungi
obategeera bulungi labayo kati kale Saimo kambuuze gwe kikuwa essanyu bwenzija wano nosanga nga nimukunyumya ne banneiba owulira otya muli ng'onsanze ng'enkuba etonya kinnumira ddala era mulina ngamba akaana k'abandi wambeera ekisumuluzo w'omwana era mulina ne buli nti wakitekeebuulira ne kankubira ku ssimu ne kaŋŋamba nti leero nzije oba ne kanninda nze ne nkakubira nanti bwe nkukubira luli waŋŋamba ojja mu ddakiika 3 wajja mu ssaawa nnamba anti jamuwe wammwe kati ekyamazima kati problem eri bweti oli mukunsuula mu ambush ate eriwa nga bwe wali ondeeta tetwagwa mu ambush ate kale kiri bwe kiti akali bwe byotandise okukola okwagala okukola surprise visits okwagala okubeera mu nnyumba yange wonna weoyagaliddeyo ambush papito ne mamito basobola okweraba sooka opapirere n'omamirira eri tusoke tumaliriza ensonga enkulu tosaagira mu nsonga nkulu ekituufu kiri bwe kiti I want you here. Yes. Naye the fact that tukyali tetunneewasa waliwo ensonga ekola ki eriwo abaana abobuwala kati kambeeko nga kkojjaawo mulekeraawo okweteeka mu position z'abakyala ng'omusajja tannakuwasa mwe mutugengewaza mwe mutugongobaza twandibadde twawasana dda kati ogenda kuwasa otya ogenda kumpasa mbeera mu nyumba ya mama wange osobola kumpasa nga mbadde naawe n'omanya nti peeni afuluuta peeni akola bw'ati noga sijja musobola ate lwakuba President Museveni alina ne byeyawera nene lulinga n'omuwala omuwasa tonnamulabako gavumenti yabiwera oba otegeera naye kisinga kati nze gw'olabako ekimyula kimu bwe kiti ekisumuluzo lwaki oba tokimpa ekisumuluzo sikikuwa lwa nsonga nkoyo okuwulira emboozi z'abanneiba tetunnatuukawo odduka nnyo otegeera badde nsaba nga bwe natandika okubeera driver eka nkikole ki nkivuge Saimo luli yali nali ne maama naye kwa nedda sooka olabe ojjeewa ku Friday n'obeera Friday Saturday Sunday naye ndowooza nti kale at least kyakkakkanye mba ndi awo era ku Lwokubiri ng'oli ku muzigo obolooza gwe bw'oli ekyemisana tolya kyaggulu kaka kino ki kye tuliko kakati nze mbadde ndowooza naye kansooka embereko ne mutaimu yange abasekeera naye kakati gwe sikutegeera nembeerawo nemmanya nti kakati eno Friday Saturday Sunday gwaliwo ku Lwokubiri era ng'ogobye nojja n'osalawo ku Lwokubiri n'ogenda olumu nojja n'ogatta okuva ku Thursday bwewasuze wano otandika okwogera agaboozi ate ŋŋende bufumbo bweddemu Saimo nakuwa buli kimu nakwewa nzenna mu bulamu Saimo ekiganye kisumuluzo kimu bwe kiti mbadde nsaba ekyekisumuluzo tusigale taata nkole ki kyoba okola beera mugumiikiriza mbadde nteesa ekisumuluzo kyange kibe kyange wawe natandika okuwa ekisumuluzo ekisooka njagala bw'ojje mu nnyumba yange beera esi bwenze bw'ojja mu nnyumba yange okwate ku bintu nga wendi toyagala surprise visit njagala tukolesa gwe towegomba bintu by'abazungu omwana najja nasanga ng'ennyumba etukula nosanga nga nfumbye ekyeggulo nokomawo ng'okooye ne bw'ogirongo osanga wendi Saimo ki kyokweka luli nali ne mama Nachi n'aŋŋamba waliwo omuwala eyajja siri mweru abo abakazi obalaba tewali kintu kyasinze kuluma abakazi baa ku mizigo nga kubeewulirirako kati gwakyogedde bw'oba toyagala njogere nabo Saimo bwe nfuna ekisumuluzo tojja nkubira essimu kugambe nti leero jangu oba tojja kineekoya nawe nga tulina sabbuuni ŋŋenda kiprinti ewamwe bakugaana bakugobyeyo simayagala kukwefumbiza wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe